Basipiika okuva mu town council ez'enjawulo ezikola Greater Buganda nga bano begattira mu kibiina ekya Central Region Urban Council balaze obweraliikirivu ku misaala gye bafuna ne bategeeza nti mitono nnyo tegisobola kubabeezaawo wamu ne bakansala be batwala. Ekisooka tugenda kunoonya buli muntu akwatibwako ku welfare y'abasipiika ne bakansalazi. Tugenda kunoonya sipiika wa Parliament kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ye patroni w'ekibiina kino. Tugenda kunoonya minisita wa local government kubanga ensonga nnyingi nnyo ezirina okukwatibwako mu local government ezirina okwogerwako. Okusinziira ku Mukisa Patrick Nkugwa ng'ono ye ssentebe w'abasipiika mu masekkati ga Uganda oba mu ttundutundu erikola Buganda aweze okwegatta ku basipiika banne bakozese emikutu gyonna basobole okutuusa eddoboozi lyabwe eribe kikwatako olw'obwongezi bw'omusaala. Sipiika yenna oba kansala yenna gavumenti ya Uganda buli mwezi emuwa $3,500 omusaala gwe tufuna. Awo nno we tutandikira okujja eri gavumenti ya Uganda okulaga obutali bumativu bwaffe ku musaala oguweebwa ba speakers ne ba councillors bonna okutwalira wamu. Speaker avunaanyizibwa ku mirimu gya council ku kwetoololyako emirimu mingi nnyo. Basipiika okwogera bino babadde mitiyana ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze bwabwe era wano Mukisa Patrick Nkugwa yalondeddwa nga ssentebe w'ekibiina omujja. Mu bifo ebirondeddwa mulimu ekyobwa ssentebe w'ekibiina, omuwanika w'ekibiina, omwogezi, amyuka omuwanika n'abalala bangi. Omukolo guno gukolebwa buli luvannyuma lwa myaka 2 n'ekitundu. Mukisa Patrick Nkugwa olumaze okulondebwa nga ssentebe w'abasipiika ategeezezza nti bagenda kukozesa eddoboozi eryawamu okusobola okulwanira etteeka ery'emmwanyi olw'emmwanyi zive mu bannakigwanyizi. Kubanga omulimi asembayo wansi abatafiiriddwako tugenda kuyimusa eddoboozi nga basipiikers kubanga abantu bano mwe tutambulira nga tetunnatuukanya kubeera basipiikers tuli bakansalazi ku byalo. Buli lw'okwata ku kirime ng'emmwanyi oba okutte ku mutima gwa nnyaffe Buganda kubanga emmwanyi eva wano mu masekati ga Uganda. Sekyanzi Ahmed nga y'omu ku bakulira ekibiina kya Central Region Urban Council akubirizza banno okukwata obulungi yafeesi zaabwe ezibaweereddwa. Office tuzikutte naye tusaba tutambuze bulungi nnyo ensonga y'abasipiikers. And at the same time tukwate bulungi abantu betugenda okukulembera tusobole okubeera ntufuna good communication enjogeraganya ennungi wakati w'aba speakers ne ba technical teekako ne ba councillors bakulembera. Stella Nandawula ne John Bagenda BBS Telefina gy'otobadde.